Fadi ha TV UG Fadi UG News mbaniriza akadde kano balange mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribe ngonyegene kale bagita Fadi TV UG mwabali kata ne Saudi mbatumedeko nembebaza nimbagamba nti muli babode nnyo kubanga mugi followinga like ngo commenting ngato subscribe ngonyegene kale Olutaalo kukyakya Pastor Robert Kayanja ebitu byongedde okubanga bimutabukira bagala kubanga bakola ki bagala kubanga bagala kyaki olw'ensonga ezikwatagana ku bisiyaga ku bisiiki ejjukira Papa Sidi avudde n'akumfaaminga nga yeetonda n'agamba nti I sincerely apologize for involving Pastor Kayanja by making false claims about him. It was a serious mistake and I take a full responsibility for my actions. I use his name to try and expedite my citizenship process, which was wrong. I will be reaching out to him personally to offer my apologies. Papa Sidi. Ajukira abantu bangi nnyo mwanga kabazungu jukira mubalaga nti oli ebisiike bangwira okuba empapula amanga kabazungu bojja tukesera nga bannayuganda bonna badduseeyo abatakiriza bisiike olw'ensonga nti bali abasajja b'ebisiike babitamira butamiizi kasito bagamba nti obirya bagamba nti jangu tukuwa empapula mu full swing era temuwonya bannayuganda basinga baagala ennyo obutuuze nga bakkakkanye bayingidde ebisiike nga bakkakkanye nga bakola ki babalya emabega temukyewuunya ekyo nze mbagambidde wano amanga g'abazungu gatuuka essira nga abali b'ebisiike bye babeerayo bokka bana bagwira ng'oba mugwira ng'ovudde mu Uganda ng'olina okukkiriza nti oli ebisiike okuyingira eggwanga lyabwe naddala eggwanga lya Canada nkiddamu Canada n'Amerika agamanga abiri wali abali b'ebisiike kubanga bwetegeeza obungi mu ggwanga lya Amerika eriyo street nga yo oba akabuga oba akatundu nga za apartment ziwo zonna zabali babisiike abasulamu bonna nga bali babisiike ozanya gwe n'okuzanya era abagala ogenda kubera amanga abazungu okufuna obutuuze mujja kukkiriza kumala bilya nze mbabuulidde mumukiwemuko ebbanga mulabe mujja kumala kukkiriza kukola ki kubanga mubirya bw'oba tobirya ng'ogenda bana abasajja bakimanyi nti Abafirika baagala nnyo okubeera amawanga gaabwe kati babakozesa ensobi kati Papa Sidi yagenze kola ki yagenze gattamu Pastor Kayanja ng'agambanga nti naye bwakola ki bwalya ebisiike Pastor Kayanja bantu bangi bavudde nga bamulumiriza okuba ng'ali ebisiike tewali amanyi oba bituufu oba si bituufu ku nsonga eno ey'okuba nti ne bagamba nti alya ebisiike Pastor Kayanja jjukira waliwo abavubuka abavayo nga bagamba nti yabalya ebisiike ku kyaki nga bakyakolayo nti balinga oba mu kyaki simanya kyakikwaya memba simanya nga kyakikwaya memba oba mwe babeeranga Pastor Kayanja avayo n'agamba nti ebintu byo biseetinge nti abavubuka abo tabamanyi era tamanyi ani yakoze ki ani yabiseetinze kati ekibuuzibwa wikiriwo ekituufu Pastor Kayanja byogera bye bituufu oba bana basoko kubanga boogera nti alya bisiika nti be batuufu tewali amanyi naye weetegeeza okunoonyeza okugenda mu maaso bagendako bayimirizaamuko ku kyaki ye baagala kuyimirizaamuko ku kyaki ye eya Pastor Kayanja olw'ensonga nti abantu bangi bataddewo embeera bataddewo ekibeerabeera nga bagamba nti bagire nga bagadde kyaki ye bagire nga bagikulozinze bagire nga bagigadde okumala akaseera okubanga banoonyereza kubanga abantu bangi bakola ki abamusongamu olunwe Papa Sidi avuddeyo ng'alaga nti munaye byayogera ku Pastor Kayanja si bituufu abasinga babikanyiza bagamba nti alimba bagamba nti ekisooka mu bbaluwa kyekiba ekituufu ekisooka mu bbaluwa nti kyekiba ekituufu Pastor Kayanja tanaba kubanga ayogera ku nsonga eno egenda mu maaso bikwatagana ne Papa Sidi n'okuba nga bagenda kubanga bakola ki bakulozinga kyaki ye in a short moment or in a long moment oba mu kaseera katonotono oba ebbanga eriwerako eggwanvu kati tewali amanyi kubanga ensonga z'ebisiike zikutte wansi ne waggulu mbagambye nti bijja tuga ekiseera ng'ogenda amawanga abazungu amawanga abiri ago ge mbagambye
Canada ne USA olina okukkiriza okuba ng'oli ebisiike, olina kweyisa nga mukazi bw'oba musajja, olina kweyisa nga mukazi bw'oba mukazi olina kweyisa nga musajja. Zanya gwe n'okuzanya. Bano abasajja bazungu bazibu nnyo. Bakizwa nti Abafirika baagala nnyo obutuuze era bangi balwana okufuna empapula. Kati Papa Sidi kyaddaapanga kyakufuna mpapula mu ggwanga ly'Abazungu. N'abingizamu Pasita Kayanja nga kijja kumuyambako okukola ki? Okuyitawo amangu. Era n'agamba nti agenda musisinkana nti amwetondere. Bagamba nti ekisooka mu bbaluwa kye kiba ekituufu. Kati abasinga beebuuza biki bye wayogedde mu kusooka, wabadde ofa ki? Wabadde ofa ki? Abasinga bagamba Pasita Kayanja oyo mukwate omusibe, bw'ajja okwetonda musibe, muteeke mu mbuga z'amateeka bamusibe. Lwaki yagadde gezeseza ku ggwe?